Mukunja atasera wuuno n'omwana we abba kuyisaamu mu lunaku olusooka maaso mbayina agenda kubanga nkuwa byonna. Omwana kyaddaaki yamugje ku mami we era nga agenda kutandika okubeera naye ebyaddala abadde bagamba mutalabirira mwana yessaawa ate musobole okubanga musirikako. Kaakati nkuleetedde ne the Blue 3 babano bazze mu finale ne bakwatagana. Blue 3 abatabamanyi be babakyala Cindy, Lilian akussa ne Jackie Chandiru. My name is Cindy, Jackie Chandiru. And together we are Blue. Era nga bano bazzeemu okubanga bagenda tandika okuyimba bonna. Kinajjukirwa ensonga nnyingi ez'abawula azengenda okubanga nkunyumiza era nkubulire nabiki enzikiriziganya zonna ze batuuse ku lunaku lwaleero tubadde wali nga bakkaanya ebimu ku bintu bye bagenda okuba nga batambuza era ne batubulira ne batuyitiramu ddala lwaki baasazeewo okubanga bakomawo mu nsiike y'okuyimba basobola okubanga bagenda nakubanga bakkiriziganyaza okubanga batuwaayo ekivu. Rwanda boy ayujjigwe mukutu kwe tuli awebale kubanga otambulira ddala naffe subscribinga liking ate tusobole okubanga tutambulira ddala wamu. Video eno gimpeere like nga bweri enkola yaffe ate buli kimu kyeyongera okubanga kitambulira ddala bulungi nnyo. Mukunja atasera y'omu ku basajja ababadde mu mawulire ennaku eziyise naddala ku nsonga ez'obutalabirira mwana. Bingi byavaayo n'abyogera ne beerangira kossa okubanga buli omu yayogera kyayina okubanga ayogera naddala Mukunja n'omukyala ye. Mukyala we yamanyirwako twamubaleetera wano n'abaako byayogera okubanga ayisawo ne Mukunja ne muwulira. Kati Mukunja olunaku olwaleero omwana ye asobodde okubanga amufuna era nga wali kuganjana ame omwana waasiibye ng'azannya nga bwe ngenda okubanga maaso nkulaga. Kati ye agamba omwana ono yamuzaala era nga yamuzaala mu mbeera gye twandiyise eya ghetto, embeera etaali eyeewoomesa, embeera etaali ya kabi, wabula nga agambye nti ne we yamuzaalira ebintu bingi nnyo bye yali tasobola kubanga yeetuusako n'ensonga yali talina nawaabeera era nga yali abeera ku street, wabula nga yasobola okumatiza Mama Bismarck ate n'asobola okubanga yamuligga wansi n'asobola okubanga amuzaalamu omwana oyo omulungi. Ensonga bwe zito ne zikula ne bajja nga babeera bonna mpola mpola, ndowooza kwe kubanga yakula n'asobola okubanga yapangisa oluvannyuma lw'okufuna ebbujje ate oba oli awo buli kimu ne kitambulira ddala bulungi nga byonna we yabinyumya saagala kubanga mbiddamu. Kakati yagamba ezimu ku nsonga lwaki omwana yamuggyeeyo, omwana ono ebyaddala abadde yeetaaga okuba naye olw'ensonga ebigambo bibadde byo biyitingana era nga bitambuzibwa nti lwaki omukulu ebyaddala lwaki talabirira mwana. So eby'omu ku bigambo ebyo byayagadde okubanga ajjawo era alage ensi nti ye wavunaanyizibwa. Kati nga bwe twambaleetera ye yalaga nti ebyaddala maama badde boogera wabula olw'ebigambo ebitasobola kubanga byebeereka byasobola okubanga oba oli awo bibaawula kossa okubanga bibakyusa ye ne maama w'abaana. Ye kye yayita okuba nti yalibwamu olukwe omu ku mikwano gye, byonna nga bwe tuzze tubibalaga saagala kubanga mbiddamu. So agambye ebyaddala omwana we agenda kutandika okubeera naye era nga tagenda kubanga amuddiza nnyina. So omwana yoyo omukulu Bismarck nja kutwala ku nsonga ya the Blue 3. Abakyala bano batandikira ddala okuyimba wali mu 2024 era nga wano baali baakamala okuwangula show yakazibwako ya Coca-Cola Pop Stars era nga bano ababiri batuumibwa the Blue 3 ekyali kitegeeza nti beautiful black ladies from Uganda era nga Jackie Chandiru, Lilian Mbabazi kossa Cinderella Sanyu bwe bato bwe basobola okubanga batambula. Kakati oluvannyuma lw'okuwa okwininga empaka ezo bajja ne recording album yali emanyiddwako nga Hitage era nga wano mu 2024 kossa mu 2027 zezimu ku album ezimu kuzasinga okubanga zibalaga ensi. Kati Hijat album eyo akwaliko ennyimba akwali Frisky era nga luno wali Afro beat era nga kwaliko Tomalaako. Then abawala bano bajja ku Cricket Oval ebiseera ebyo wali mu December 2024 ne baba nga balaunchinga era nga bafunira ddala abantu album eyo yakolera ddala. So bwe batyo bagenda ku maaso ne bagenda ne bawangula ebiseera ebyo ezaali ziyitibwa
Palm Awards bwe batyo bakola video of the year ey'oluyimba lwabwe olwamanyiddwako nga Hitaji era nga abayinza okuba nga mujjukira tujja kutambulira ddala wamu bino byamabegako naye nga gwe atakimanya bebawala bawininga Palm Award mu mwaka gwabwe gwali gusoza kitegeeza under manager eyali ayitibwa Steve Jean nyoyo amatala gosinga okulaba ku bivulu by'e Kampala essaawa eno ye musajja Kaguje agabeera emabega sound n'ebirala yabeera mu nteekateeka za stage so ebiseera bye yali abamanaginga abawala abo era nga yali producer waabwe n'ennyimba yaziba recordingiranga Cinderella Sanyu oba Cindy Byeibi ono nno ye yasooka okuba nga ayabulira ekibiina ebiseera ebyo era nga ye bw'atyo yasobola okuba nga agenda akutandika okuba nga apaswinga career yekka atandika okuyimba yekka ekintu ababanala ekyabaleka nga tebategedde kakati ebimu ku byamutwala kigambibwa embeera y'akasente yali etandise okuba olw'ensonga baali batandise okufukira ddala basita nga bakikubira ddala kati mwalimu n'omusajja era ebiseera ebyo kigambibwa mbu yali afunye omuzungu yali atandise okuba nga amulaga ate ekkubo eddala nasobola okuba nga yagenda mu maaso okuba nga ye atandika okuba nga akola ebintu bye yekka kati mwaka gwa 2026 ebiseera ebyo baddamu ne batambula wa manager waabwe Steve Jean ne baddamu ne barecordinga era nga bakola album namba eno nno kwaliko ennyimba ezaali bayimbako n'olimba ne Navio era nga luno balimba ne group yali eyitibwa Clear Cut yali group y'aba hip hoppers era nga abayimbi abakuba rap mubategeera bulungi era nga muno Navio mu yali ayimbira ebiseera ebyo era nasobola okuba nga baakubira ddala ennyimba nnyingi nnyo balina oluyimba ne Silver Kyagulanyi lwe yabawandikira oluyimba mujjukira oluyimba lwe bayita nsanyuka naawe okitegeera ekintu ekyo ebyokuyimba sitegeera bulungi naye nga oluyimba olwo kyemanyi abamanyi ku nnyimba enkadde musobola okuba nga mulujjukira asozezeemu ku nnyimba era nga omwaka ogwo ebyaddala buli muyimbi yayimba yakkiriza nti Blue 3 balina kye bagambira ddala eggwanga so ne bagenda mu maaso ku album eyo gyengezaako okuba nga nkugamba gye barecordinga mu mwaka gwa 2006 under Steve Jean gye bayita ban basobola okuba nga bayimba oluyimba lwe bayita ndibeera naawe era nga abaaliwo ebiseera ebyo oba abajjukira ndibeera naawe oluyimba olwo luzizimu ku nnyimba ezasobola okuba nga omwaka ogwo guzifula ogw'enjawulo kati mwalimu nkooye era nalwo mulujjukira bulungi ebiseera ebyo era nga ban yawangula video y'omwaka nate era mu 2006 mu Palm Awards eno ezo zezimu kawade ezasemba okuba nti ebyaddala zaali z'amaanyi zaali z'abakaguje zaali z'abakawaji ebiseera ebyo era nga kyabanga kyakitiibwa nnyo omuyimbi ena so the Blue 3 ebiseera ebyo ebyaddala baatigomeza ddala Africa ne Uganda naddala mu mbeera eya music kati bagenda wali ku continent ne bagenda mu nomination za Kora Awards izo nno zaali awards ezimu ku zaali zisinga mu Africa ebiseera ebyo era ne bagenda mu Channel O Music Awards zino zaabeeranga respected n'abayimbi b'ebweru basobola okuba nga bagamba award za Channel O singa bakunominatinga zikyalinga kyamaanyi so Blue 3 ge amaanyi ge balina ebiseera ebyo era nga Palm Awards nnyingi nnyo basobola okuba nga baziwangula kati group yagenda nesasika era nga ebimu ku byatambula after nga bamaze okuba nga balina tour gye bakola Kenya bagenda Rwanda baliko TZ baliko South Africa Ghana Nigeria ne UK eyo yonna basobola okuba nga batambula so baali bamaze ekituufu okuba nga bafuukira ddala ab'amaanyi the Blue 3 Cindy Sanyu Jackie Chandiru kosa omuyimbi omubba w'omugenzi Moze Radio Lilian Mbabazi so album empya gye basembayo ndowooza mwaka gwa 2008 nga gugwako era nga olukwaliko ne international producer eyali amanyiddwa nga Charlie King era nga akosa omukulu ayitibwa ID Good Enough era nga eyo ye project zaabwe ezimu kuzasemberayo ddala era nga ebiseera ebyo yakolera ddala bulungi wabula nga abantu bo baali bamaze okukkiriza nti abantu bano buli omu agenda kakati ebiseera ebyo bw'oba ojjukira tuyingira 2009 abaana atera okugwako omukulu ye Cindy Sanyu n'akuba oluyimba ayokya olwafuukira ddala ensi yonna kagamba buli omu awo atandikira okukkiriza nti ebyaddala bw'ayimba yekka bijja kuba birala era nga bw'anaayimba yekka
ajja kubeera w'amaanyi. So title 8 title Blue 3 ku mannya gaabwe bwetyo yatandika okuba nga edropinga era nga ebiseera ebya October 29 ebyaddala buli omu yakkiriza nti tukyasobola kubeera ffenna bwe batyo baasasikira ddala group bwetyo yasobola okuba nga esaanirawo ddala. Bwetyo Blue 3 bwe baatambula era nga byonna emabega wa Steve Jean baabikolinga off ne batandika okuba nga buli omu yatandika okuba nga atambuza obulamu mu mbeera ye. So Jackie Chandiru naye yagenda maaso n'ayimba era buli omu yakkiriza nti bw'anaayimba yekka kye kijja okuba nga kimusingira ebintu ebirala byonna. Kati Lilian yapasuinga career ye era nga bwe bamujjukira oluyimba nga Vitamin lwe yayimba n'omugenzi Moze Red Kosa ne Wizo Manizo ye naye bw'atyo yasobola okuba nga atekinga career ye era nga n'ennyimba n'azikubira ddala. Kati mujjukira oluyimba mu mwaka gwa 2015 lwe bayita Memories is give me my memories olwo so alwelo oluyimba naye olwino yaluyimba n'omukulu Apas era nga nzikiriza luyinza okuba lwe lumu ku luyimba lwe ezasembayo okuba nga zaali z'amaanyi mu career ye. So embeera bwetyo bweri wabula nga bagenze constable ne bakkiriziganya nti basobola okuba nga baddamu bonna ne bakikuba era nga bano bayagadde okuba nga bagiyita Blue 3 reunion era nga agenda kubeera wali ku Skies bagenda kubeera ne Maestro Band era nga emitwalo 10 gyokka buli muntu ajja kusobola okuba nga alaba ku bayimbi bano ebyaddala bano bonna bayimbi era nga naku z'omwezi 14 December lujja kubeera lunaku lwakuna bajja kusobola okuba nga baddamu okuyimba bajja kuddamu okuyimba bonna ku stage emu nga the Blue 3 reunion ndowooza ffenna tujja kukkiriziganya nti Cindy bazze omulundi guno okukwatagana ng'ebyaddala yasingamu ku maanyi era nga yasingamu ne obuwagizi. So katulinde tulabe byonna ffe tujja kuba tubikuwa wano ku Wonder Boy UG. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno yamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Haji Miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Haji Miti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 Good day, people in Asia, Africa, Europe, and all over the world. My name is Andrea. Are you in the medical field or you want to know and learn more about maternal, newborn, and child health? Well, look no further. Kabalega Associates is proud and pleased to present the international conference taking place right here in Toronto, Canada, under the theme of identifying and addressing the social determinants that are crucial towards improving maternal, newborn, and child health outcomes. During this conference, we're going to be discussing the strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal mortality rates, and increasing the awareness of child development amongst caregivers. This conference will be taking place on the 23rd and 24th of August 2024 at 237 Sackville Street, Toronto, Canada. Now for registration costs. So for international delegates, it will cost you 380 Canadian dollars. For international exhibitors, it will cost you 800 Canadian dollars. And for international students, it will cost you 200 Canadian dollars. You will also be provided hotel accommodation, which will cost you $200 per night. For payment purposes, for e-transfers, and just to know more about what we're offering you, please contact us at 437-299-0107 or
437-216-HH93. You can also email us at kabalegaassociates@gmail.com. Our website is www.kabalegaassociates.com. I am looking forward to seeing you there. Goodbye.